Mizimu gikabira ddala gitya bansibira bwerere saalina musango mbona simanyi bantu bange gye baalaga kati okimanyi nti no waliyo emizimu egisiyaga abantu mu kkomera pya naye tulina kusaba emisiyaga naye nga mpulira sobola kwerwanako ngezaako mbe ngaayimuka nga mpulira omugongo gulinga ogukutuse nga naye kintuddeko ate ngenda okuva ekiro kigenda okunvaako mbe nga nsimuka mutulo siriasi nga nina n'amazzi ninako n'amazzi ku mubiri gwange ku kabina kange oluweddemu amatooke ebinyonyi biruyitako kapalo sirina ssubi munze bwenkyo bwendi Aziz byoyogera obikakasa sokoleke abantu babiramu nga bakaaba emizimu gy'abantu gitya emizimu gikabira ddala gitya bansibira bwerere saalina musango mbona simanyi bantu bange gye baalaga ng'omuntu yafa dda simanyi bantu bange gye baalaga mbona nyine weebuuza kati ddala nze ngenda kumalako ntya naye bwetuddako amabega kiri kyenagaye nti ekisiraani kibeera omukisa gubeera mu kisiraani wano topapa Aziz saagala mpape kubala bongo emboozi gye mbanyumiza bannange embeera gye mbanyumizaamu labongo ebintu bino byemumya ekintu ekyo olwentuuka awantu awo ina neŋŋaana ne Mukama Katonda ensi eno yo wagitonda otya ebyaddala labongo abantu owulirira ddala abyaddala ng'abantu bakaaba byaddala amaloboozi ag'enjawulo naye buli muntu yali ayiseeko mu sheera twabeerangawo mu bboma nga tunyumya kati mubeeramu awo buli yali abaddeko mu gundi eyo mu sheero ng'agamba kikye walaba oba kikye wawulira n'omuganzi bwe naliyo nawulira kino bwe kiti n'agamba ate nawulira kino bwe kiti buli omu awulira kikye kati labongo leka nkunyumizeeyo ne kano ng'okimanyira bongo waliyo emizimu waliyo nga wali owuliddeko omuntu bw'agamba mbu yabadde yeebasa ekiro n'olootererwa oba neweeroterera noweerota nga oli mu nsonga gy'ekikulu kati okimanyi nti no waliyo emizimu egisiyaga abantu mu kkomera omuzimu ne gusiyaga omuntu ffe omuvubuka yakyogera awo baali bamuyita ddamba yali weeruweera eyo yafa bambi n'okufiira yafiira mu apa eyo twali tulikyali naye mu apa yeyafiira omuvubuka oli yatugamba yagamba pasita Sentomero omusajja oyo pasita Sentomero alina yakola ne kyaki wano ku Salama Road awo musajja olumu nja mukuleeterako nja kumukuleetera kuba yagendayo nnyonnyo mu apa era ne wiiki emu emabega yajjaawo n'angamba tolina kyogenda kumpa kutwalira basibe kuba oyo pasita yalokokera na mu kkomera omwami oyo alina kyakyawo ku Salama awo nga ku St Posiano ng'oyiseewo konototuka wakati wa Posiano ne Lwasa awo kyakiyeweeri tujja kugendayo kuba atera n'okujja n'andabakaawo omwana yajja kuba yali alokose yajja n'abinyonnyola pasita nga tuli mu kkomera namusangayo era gye twakwataganira kuba yalokokera mu kkomera n'atandika okubuulira ekigambo kya Mukama mu kkomera era omwana oyo bwe yali ajja mu maaso ge yamugamba pasita nyina ekintu bweki ne bwekiti kyantuuseeko naye simanyi kiki n'agamba ebyo bya bulijjo mu kkomera embeera gye tutambulira mubeeramu naffe twali tubiwuliddeko oba byali bitutuuseeko so si kipya naye tulina kusaba era wali bakugamba nnyo bannaddiini nga kugamba olina kusaba labongo emizimu mwegiri emibi mwegiri mukomera muli labongo omuntu embeera etuuka n'ekutuukako n'ova mu busiraamu oba n'ova mu bulokole n'osiraamuka oba n'ova mu busiraamu n'ogenda mu bukatuliki ng'embeera buli omu yamanya embeera ye gyemuyisaamu mu kkomera labongo wali era labongo mbadde nsaba nnyo Mukama Katonda ono ntuuka okufa ng'adde ku poliisi sizzeeyo kubanga nze labongo natuuluka nendaba nti bwe kkomera ddala kye batugambanga nga batukuza bakadde baffe kkomera ntaana ya ku nsi
eyo mu butuufu ekkomera mulimu buli kimu, muli buli kimu, muli buli kibi. Oli agamba nti emizimu ekiro kijjamu empaka gwazene ekintu kyaze naye nga mpula kimazeemu amaanyi, mpeddemu amaanyi naye nga ntegeera, naye nga ndaba nga ali mu kuloota, naye nga mpulira ekindiko ku bulamu bwange kikitegeeza, naye nga mpulira sobola kwerwanako, ngezaako mbe ngaayimuka nga mpulira omugongo gulinga ogukutuse nga naye kintuddeko, ate ngenda okuva ekiro kigenda okunvaako, mbe nga simuka mutulo siriasi nga nina n'amazzi ninako n'amazzi ku mubiri gwange ku kabina kange. Katonda mu ggulu sikulimba Rabongo, era kankubule Rabongo bannaddiini beeruzira basirikira nnyo ebyama ate bawulira ebintu bingi. Kankubuulire kuba kati eri bannaddiini be balinga bataata baffe mu makomera gy'oddukira n'omunnyonnyola, naye kati oluusi nga naye kyamutuukako naye akugamba weekwase Mukama Katonda oyo naddiini gy'osabiramu kuba gy'okkiririza musaba. Naye nga Rabongo ebibi gye biri mu kkomera wali buli kibi. Oli bw'aba nga yafa nga musiyazi, era kyenkugambye kiri emabega wali gamba abantu tusigalako ku nsi, kubanga n'egyo emizimu egikabira mu kantu kali ebyaddala baali basibe ku omuzimu ogutugera ne gukaaba ne gugamba bansibira bwerere sazza musango mu kkomera. Ngate tugeze bw'aba afudde kuba n'eddembe okutambula okugenda ewaala naye gusigala mu kkomera, afudde nga musalira omusango era asigala akola omusango. Afudde nga musalira omusango era asigala akola ekibonerezo, era omuzimu gwe gusigala musibe kubanga bagusiba. Abafiira mu makomera basigala mu makomera, basigalamu mu makomera, basigalamu mu makomera Rabongo, kubanga katugambe ebintu bino nga bwolaba nti we Rabongo tolinako omuntu we yali afudde nga te yali mukwano gwo wakamufunako mu birooto emirundi emeka. Kati ebintu by'ensi eno biraba obirike Rabongo, kubanga abamu bagamba basiba emizimu. Ffe bwe twali tukula ewaffe Emityana wali emusaba, waliwo awajjajjaawo mu lubiri ewajjajja Kawagga, waliwo omuti omunene baatugamba nga omusezi waawo tavaawo. Ne mu kukula okugenda nga twetegereza ensi, omusezi yenna bwe lwaba nga yalemera ku kitundu waliwo amalaalo galemerako. Amalaalo ago omufu waawo baba bamusiba, omufu waawo baba bamusiba tavaayo, tebali mulya. Kati omusezi aba alemedde waawo, kati yajja n'amuyita amannya ge kuba buli wajja abaamulaba waakola ki waali, n'amuyita amannya ge, naye n'amugamba nkyatunga oba nkyanoga ntula zange oba nkyasiga bulo bwange nindaako oba kati nenkya nadda kati ate ebintu bino kumanya birala. Era omuzimu gwono bwafa omusezi ng'omwana yakyambala n'omwana asigala agendera ku kyakitaawe era ajja ku malaalo, kuba ye omuntu omufu abaamulabawo, kubanga omufu era bw'abajjayo omufu, omusezi bw'abajjayo omufu tamusikaayo mu bujjangu era tamukwatako. Omulambo gutambula byagwo nono n'atambula bibi okuva wansi mu ntaana ate tasima ate teriyo malaalo ge baali baziikudde nga temuli mu magumba gaamu, bintu biraba edduka. Buli malaalo ge baziikula mulina okubaamu amagumba ate nga baamutwala ne bamulya. Towakana Rabongo teri amanyi guba oli tebula n'olowoozaamu lwaki omulambo bagugjayo mu ntaana ne gwejjayo ate teguviirayo eno waggulu, guviirayo mu mbiriizi, guvaayo gute? Omulambo gwe baziise teguviirayo no mu kinnya. Twasanze ekinnya kiguddemu kinnya kisigala, ekijja kisigala nga weekiri naye ng'omufu yavuddemu. Waliwo kiwuliddeko nti wasanzewo ekituli? Bali abantu ate nga tewaba kituli tewaba ki. Neyibawo Kazibwe Bashiri ng'akyakola ku pulogulaamu y'ekiri atabaala. Anti kati oyo omusajja muwagala nnyo, kyakolanga pulogulaamu y'ekiri atabaala kuba embeera y'ensi eno yatabuka. Nze yakola ku mukyala interview ng'olwale bwe ntudde ku microphone yo mu kamera bwento, omukyala yaliwo eyo Masaka bayitayo bannaaye, omukyala ng'alina n'akakono k'omwana
namugamba ne kakati maama w'abaana akakono k'omwana wakajeewa tanti kati ye balance yasigaddewo ku nyama gye twalidde tukatereka ku kibanyi waliwo abafuwe babula nga towuli oyagala okulyako kati wenoga ebidodododo n'ebitula teekamukko akawowo ne kawunya manya ndidde ku muntu laakaayi interview Kazibwe Bashir programu y'ekiri atabaala ku Bukedde ne babase mugenyi Siraaje nyini yagikola programu era teyakyazaako n'abasezi muve ku firimu z'omu church ziri bagamba mbalesa abasezi b'emukono musajja yakyaliza ddala omusezi ng'alina n'ebyafaayo bye so kati buwanga bugo so abantu bali abantu buli kyafaayo kyonna kyowulira mu nsi mu ekiri mukomeyo tewalingayo basezi natunulamu neŋŋamba oba Kibirigo ono nze bwe nalowoozangamu Kibirigo oyo naye aba Kibirigo yafubutukanga kubanga batugamba omusezi ebyafaayo bye biri bwe biti omusezi bw'afuluma n'oggalawo ng'otegedde nti afulumye bwadda tayingira abamanyawo si weewuwe fe ekanziira wali ewaffe ekanziira Kigalama ng'ogenda gye tubeera ewaffe emusaba fe bakwatako ku mukyala Maada oyo bamugoba ne ku kyalo Maada bamugoba ku kyalo byafaayo by'abayimbi ebyo gw'obimanyi nnyo kati omukadde Maada oyo twakeeranga twasomera Kigalama siyo twasomeranga Kigalama siyo tukeera ku saa 12 zennyini twasanga bamuzeeyi Kanaabi bakutte omukyala ng'atuddeawo ku kaswa alina amagumba muno mu magulu ge yeesibye alina oluyina lw'emmere oluyina olw'essaaniiko ng'alwesibye muno mu kiwato n'eggumba erimu wano ne bagamba tugobye omukyala ono okuva ku saa 11 mpaka tumukwatidde naye ng'omukyala mu byafaayo bye tubadde nga tukyamawo okulya obutunda nga tuva ku ssomero nga akootakoota bw'ati naye abasajja bakugamba basajja mbaggubagu bafubutuka n'omukyala nga tebamukwata naye bamakinga sure nti balese omanyi omusezi oyo bw'afuluma ne mwala endagala mu lujja takyamawo abeera amanyi eyo nnyanja oba ne muteeka ekinu ku luggi bulwalingiza bw'ati aba alaba nga osiweewu era ebyo ebintu ebimu kubikwata omusezi ebyo teeka ndagala mu lujjaabe etakyama galawo ennyumba we yayingiridde nabali babaddeko mu ndeeba wano labo ng'oli weekabowa nze nvubukidde wali ku butaala mu ndeeba owamuzeeyi Sekadde ku Bekeri tuva ne tudda no ku Bekeri ya muzeeyi Mwesigwa bakwatako twali tuva ku Bristol ku saa 12 ez'okumakya bakwatako omusezi ne bamuteeka kali ka poliisi k'omu ndeeba paka saawa 8 n'afubutuka yali asubire no ku Church Zone eno nga gye wa mukadde yali musezi muvubuka muto yali myaka nga 27 yali musezi yennyini by then chairman wa gundi wa zone ene ebeeramu amazzi amangi Kironde zone yali ono mwami ayafa bamuyitanga Aliani yali nga asamba na mpira mu Express yali chairman naye agamalaalo by then omusezi oyo ajjaga kwatirweko gali mu myaka nga 28 nga gaziikibwamu dda abantu yali chairman wa Kironde zone omusezi bamukuba nasooka yebulungulwa mu bisootaawo naye yali musezi mumanyi nnyo envubutuka yavubutukamu ku poliisi ng'amaze okutegeera nti ekitambo kimuweddeko yavubutuka ku poliisi kubanga abasibe baagala temutuleetera munda musizi ne bamusibaawo emiguwo engeri yajesimutulako tetwategeera ne bamugoba paka waggulu Kabowa gye yali asula so twalyangako newuwe oyinza mumanyi ddala omumanyi bulungi kyamukisa mulungi kati yali anoonya ekisebo ku bintu bye yali ayambadde yali ayambadde atakwafe twawulira bulizi bakutte ffe twali tuva mu Bulisto twayinze Semwendo Kibuuka Deewo Mustafa twali tuva mu Ndongo mu Bulisto omusajja ffe twasooka ne tuwekanga omusajja ku butaala tugamba oyo omuntu atayambadde kiki kati waliwo gayi bamuyita Makumbi yali yeetikkawo yali kanyama w'okuleerwa awo nga yeetikka atikkula amatooke n'agamba oyo omusezi twamufubutudde okuva ku ssandoza nga 10 ez'ekiro ne bw'afubutuka eno abe wa Kibadde ogenda okulira nti basanze omusezi
ogenda okulya abava eno waggulu eno nga ku kasaawe kabowa ku Tristar nga baga tusanze omusezi ogenda okulya eno ku St Joseph tusanze omusezi katwamuvuddeko twamuvudde ne tukoowa kuba n'abava ekibuye katale batugamba tusanze omusezi ku leero kati oyo ali awo kiraka bamuteze eddagala azunga buzunzi finally ne bamukwata bakyamaani kitonsa ali bamukwata gasaasaana buli kintu mu nsi muno kyolaba abamu babisikira abalala babyambazibwa bwambazibwa so kati embeera yeeyo kati muganda wange embeera yekkome tuddayo bannange wano tugayagaya mu mbeera y'ensi mwe tuwangaalira muzeeyi yandiba muzeeyi Kibirige naye yandiba nga yali musezi kubanga ebyaddala yatugamba nga nze simanyi lwaki mwansibidde wabweru ate nga bamubalidde munda naffe ekitegedde ekyo so ebintu bino tubiwakana nnyo oluusi tubiwakana nnyo tugenda wala nnyo nga batakukkiriza kunoonyereza Katonda n'ebyobuwangwa bino ebimu tubirabe bulabi so nze era kyenandibadde ŋŋampanga ekyokulabirako eri bannaffe naddala abalokoka tokemebwanga kuba nze ne ku kyalo kuno kwe tuli kwennyini kuliko ekyokulabirako sijja ogera muntu oyo bwe bagamba nga pasita yina gy'osabira takugamba nga mbuleeta ebyobuwangwa byewammwe tubyoke naawe n'obisitula n'obyeta ne mukola ki gwe genda nga ggwe lokoka nga ggwe muletu ebintu ebyo tetubinonooza nnyo si byaffe tetumanyi gye byatandikira gwe genda nga ggwe musumba wakusabire ebikuliko bikuveeko biri bireke nedda bireke kubanga nawe wabisanga so bwe biba tebikulonzeeyo kubonyabonya bireke emiranga giba mu kasenge kali ka special room guno kuba kukaaba guno kuba tewaba giyoma waye mukabidde nnyo sirika nze kale kyenyinza okugamba nti nga bwe nakugenda nti omukisa gwange mu kisiraani ekyo olwaleero lwe banteekayo ku Lwokutaano n'ensulayo ekiro eki kuba baali bansalidde ennaku ezi naye olunaku lwenkera ku Lwomukaaga akulira amakomera omwami byabashaija yali ajja okulambula yali ajja okulambula abasibe mu apa julia bw'aba ajja okulambula amakomera gonna temubaamu basibe bali ku bibonerezo mwenna babajjayo ate bwe bakujjayo tebakola ki tebakuzaayo naye nze weewunye nasulayo ekiro eki ku 12 nga bagenda kubala banzijayo naye bantwalira ku stretcher okunteeka ne banteekako drip kuba nze bangamba banteekako drip z'amazzi 6 nali nsanyalala already nali maze okusanyalala naye ovaayo nga n'okutegeera totegeera bulungi okitegeera so bannaffe kano kalowoozo omuntu gw'osiba ebyaddala mu byalo eyo omanye Kampala tutambulira nnyo mu mikisa gy'okusibwa bakusibira n'obwere ku kyotomanyi naye mu byalo kizibu okumala gakusiba mu makomero eyo bagamba kinalabika kitya omwana wa gundi tusooke tutuulemu ng'abantu abakulu era bwe mutuulamu ng'abantu abakulu ekiremerwa nga mugenda mu erosi mu byalo we bituukira nti mugende ku poliisi biba biwanvu mukko oluusi naye musooka ne mutuula nga abakulu n'abakulu bwe bigaana abakulu n'abakulu erosi neetuula erosi oluusi n'ebikola ki tetwakulira ku mirembe gy'abamayumba 10 ewaka jjajja ye yali mayumba 10 muzeeyi Peter yali mayumba 10 era emisango wegikola ki kizibu nnyo nze mu buvubuka bwange mu buto bwange nga nkula salako na musango nze obulamu bwange bwonna nalabako yali 98 we nasooka okulaba ku poliisi waliwo omwami ewaffe bali bamuyita Ssenyonjo yatta mukyala we yamutta n'amusalaasala era poliisi neeva emyanzi ne bajja ne bakwata omwami ne bamutwala n'omulambo ne bagujja mama Nanyonjo ne bamutwala omulambo ne bagutwala yaleka omwana oyo Nanyonjo nga mwana muto nnyo nze mu 98 wesooka okulabira ku poliisi naye nalisanga ku poliisi sinali simanyi na poliisi naye olwokuba nti ffe Mityana singo nga bwe yali wetwakulira awo twalabanga amagye nga gava mu nsiko ffe twakula tumanyi n'abasirikale ab'amagye pale zaabwe ziba za bituli kuba abasirikale baali bava mu nsiko biseera ebyo pale zaabwe uniform nga ziyulise kuba ffe twazaliddwa 85 kati wekulidde nga amagye gakyava mu
nsiko kuba ffe ne mu kuvubuka awo waliwo mukwano gwaffe yajjako gurunedi awaba Gerard Kiweewa ku lusozi awe Kasaana twali tusima Kadoma byalo bangamba bambi naye yafa kati yalonda ka gurunedi naye ffe nga tumanyi obaka ki n'akasikamu pini n'akakasuka wansi ne waba Muzeeyi Musoke ne kaabika kakuba mu lusuku lwa Muzeeyi Musoke n'ensikawe ebisagaza ebyaliwo naye abantu baawulira ne bakubira ggwanga mujje ne bakuŋŋaana bamanya waliwo akabi akalanyiza era ne bakuŋŋaana naye nga bakimanyi ffe gurupu yaffe yali abaana abavubuka nga tulina effujjo kuba twawakulanga enjuki twagendanga nnyo ku byesuuba ebyo nga tukola effujjo nga tusima Kadoma oyo era batukuŋŋaanya ne twogera nti tukoze bwetu ne bwetu ne bwetuti n'ebyalu yalonze akantu ate tebatukuba Chairman Kayondo oyo taata wa Gerard Kiweewa yagamba temukuba baana naye abaana tubalungamye kuba embeera gye tulimu zirandi mayini mwezi mu nsiko gurunedi bagenda zironda ira n'endala ekintu bw'okiraba nga tokimanyi tokikwatako duka ewo omuntu omukulu akusingako omulipootingira omutegeeze n'emmundu mugenda tambulanga nga muzisanga mu nsiko oba magazini oba amasasi naye ekintu kyonna kyolaba nga kyabyakwerinda tolonda tegeeza akaba kusinga otegeera bajja tegeeza ate abatwala twakula tumanyi Aziz nga bakujje mu kaseero kali bakutaleko drips mukaaga bantwala mu hospital cell empimeko ezakubwa emizimu yoga nti luno oluyate lwansukuluma bakuba olwaso labongo sinza kukulimba nga bwe nkugambye nti bw'obeera mu kasenge kali bw'osooka n'owulira ebintu ebyo bisookera ddala oyingira otegeera niyo otuuka n'owunga era banzijamu olire bansanga natudde mu mazzi nga gandi muno bwe bati bagenda okuggulawo ku makya bansanga nagatuddemu nga nawunze kuba mu labongo eri embeera mbi naye bambi zibeeramu misana nakiro ezibeeramu nenenge olugalo lwe ebanga olugalo bw'olulaba bwe lwenkana olusajja olugalo lwaluma ate luli naluma luno eryensi lyeba nze ne kati neebuuza oba balunda nnunde simanyi kiyinza okuba nga nayo sekyute kubanga ne mukomera okulaba nga otta ensekere nagwo omusango omusirikale bwakulaba nga onyiga ensekere agamba ye musirikale asooka bagamba ye musirikale asooka oyo otta nsekere mu maaso ga musirikale musemateeka atwala ekomera bwate bwali togitta mu maaso ga musirikale kuba ye security esooka ze nina ebintu bye nasooka ne ntunula mu komera awo si bajja bano nabo batusiba naye balaka batusibira nabo basooka ne batukwatako okutegeera kwaffe kubanga oba gwani oba wakatuuka kusooka n'ogenda n'onaaba fasita onaaba amazzi nga tegalimu sabbuuni mwena ne musooka muganaaba mwenna mugenda mu kayigo ka bonna ne basumula shawa ne musooka ne munaaba kati bakuyingiza mu woodi awo ne bakulagira okunaaba no bakatikkiro ba RP ne bakugamba onaabe kale n'onaaba ebyaddala balina osooka okusalako enviiri fasita awo olina osooka okunaaba amazzi ameereere ndowooza kirina ekisooka kikuvaako ekyokutegeera ebyaddala bwekyandiba kwazikaye bakugamba oba bamaze okukusiba bakugamba umefika hapa lakini makende yako umeacha huko kwa main gate ekikakasa nti oli musajja anti nina okunyonyola nga nakyo lino kiteeka kati abasijja bakugamba abasirikale bakugamba nti ozze wano naye ensigo zo zireseeri wano kati kibale nti olinga atalinaki nsigo bwekibale nti olina kugendera ku oda ya musirikale era okukola obusibe okutambulira obulungi mukomera wali olina kubeera musiru olina kugondera amateeka ga musirikale naye ngaoyagala obusibe bukubonyaabonye beera mujemu beera wampisaani waganyala era ate bwobeera convict nga bakusalira ezo ze mubuku farm prison Yibuga farm prison Yisimba farm prison Muyina farm prison emabega keri nekitali badde farm prison Jinja remand ezo zigundi butuntumula tojja kusukka okuba obeera obonabonera mu kulima oli wampisa mbi naye nze kyenebaza Mukama Katonda wange n'emizimu gyewaffe emukomera nali wampisa nnungi yonna anti era kati emizimu gye gisooka Katonda yagikulira
nze bantuma erinnya lya Kabuuka lya Nkima naye liina ensonga lwaki baalintuuma. Baalinzibulamu, balina gwe balinzibulamu okuntuuma erinnya eryo. Bakusamba gwaba bodaboda timu no siripu n'ababodaboda nze nali golokipa basooka kunkuba 7 nenva. Kale tugende mu maaso munaye emboozi omanyite bulamu. Omusajja ono naye wamboozi omusajja ono alina olwali naye wabeera bintu byakujjukiza baatukuba omupiira ogwo basebo ne banyabo naye Nabongo mu bulamu bwe tutambuliramu ebyo byonna bibeerawo naye nga mu byonna nze kyenkuutira abantu tulina okweyisa obulungi naye naawe gwenzizizzaako omusango waliwo okuleka omubbi yazza omusango ng'amanyi nti nguzizza kuba oyo aguzza n'ekigendererwa naye waliwo emisango egitutuukako byaddala ddala pozi ne kati nga nange ogwange ogwo naguzza ŋŋenderedde gusigala musango kuba ssemateeka w'eggwanga bw'atyo bw'agamba naguzza naye kati bavubuka kuba kati ndi musajja mukulu sijaga nti bavubuka bannange mwe abavubuka kyenyinza obbalabula kino ti abaana abo twetaaga buli omu yeetaaga munne naye tugenderere ebintu ebimu kubanza omusango ogwansiba emyaka 5 gwali gw'abawala ate defilement ate yali byali ebiseera naye tumanye obudde bwe tulina okukolera ekintu ekyo myaka 17 lwe nayingira ekkomera kuba bansi banyina 10 oli yanjubisa bujubisa ate era Nabongo omusajja oli tudde wali ogenda okudda engulu ng'oli ku macupa ndi ku cupa ogenda faazi nali ngenda kufa ebyaddala nali ngenda kufa simba wakati mu byafaayo bya seere waliyo omuntu eyali agenzeyo n'asimatuka n'akomawo gwe wawulira ku byafaayo ng'oluvannyuma ovuddeyo wakati amawulire wagawulira ne ku bbanga lye namalayo waliyokko eyagendayo nadda n'amalayo nakuze naye era ebbanga lye bakusalidde bw'olimalayo naddala abo aba wiiki byebino wammanga era tebakulimbanga Nabongo bano abantu bagamba mbu nafa n'enzuukira kankuweeko n'ekyokulabirako ekyo omuntu tajjanga awo mu maaso go n'anyimirira mu maaso go n'agamba nti naye okimanyi nze nafaako n'enzuukira alina okubeera n'ebintu ebiraga nti yali afuddeko n'azuukira ave mu mboozi okugamba mbu nalaba Katonda manya nalaba sitaani oba nalaba malayika gundi omuntu yenna nga yafaako n'azuukira abeera Nabongo omuntu nga gye bali omuntu ng'abadde afudde ebyaddala gye bali kubanga kati ewaffe abamanyi ewaffe mu Lubira emusaba bamanyi omusajja gwe bayita Misago kuba ffe era twakula tutya n'okutya Misago nga tumutya yafa n'amala n'ennaku 3 mu ddiiro nga bamugolola ffe essomero ly'Ekigalama ne tujja essomero okuziika kuba waliwo abaana bawo abali basomerawo Baserugo Basemata gye bali basomera Loziyo gye yali asomera olwaleero ne ziraba musirikale essaawa zino naye gye yali asomera naye nga baawo katwajja okuziika mu kuziika ebyaliwo bye bino kubanga n'abasomesa naffe abaana twadduka taata waabwe mwami Loziyo yali Ssaabakristo ekasaana ku kyagi naye omwami baalaba embugo nga maiti ng'ekola bweti n'Abassaabakristo n'abagundi babayita ba Reverend basooka ne badduka kibagamba ekyekanga ekitamanyi muzira basooka ne badduka ate ne balyoka bakomawo naye ffe abato bwe twadduka n'abasomesa baffe abamu tebategeera gye tukutte era ffe abamanyi mu Lubira bulungi waba Misago ne kati batyawo Misago yafa afudde 28 oba 28 oba 27 naye ne kati ewuwe batyayo oba yali agenze mu kkoma yali afudde omuntu yali nnaku 3 nga n'okuwunyaawunya ennaku ezi so omwami oyo yafa asiramuse n'okusiramuka naye Misago ffe twali tumumanyi nga talwalangako nga Misago talina ndali Misago nga n'amagulu ge tegabeeranga n'ambaliga ne Misago bwe yadda Misago yafa ayina afudde ayina endali wano mu bukulu bwe afudde ayina endali era ng'ayina embaliga n'okwogera ng'ayogera ananaagira ng'ategeera naye ng'ayogera ananaagira naye n'ekyokutegeera kyatwala ebbanga nga tategeera bulungi yagenda ng'apiikinga mindset ng'ejjeesetinga mpola
emboozi sijja gikulimba saa kwogera kintu ekyo ndowooza abakulu era byeyanyumizanga neffe Misaago sikulimba bwe njogera bino nze bane mkulula bongo nsaba ngenderere nze mu mboozi ezange zenyumya sinyumya kugamba nti no banyumya kunyumisa abantu nyumya ekintu nga nkirinako n'obujulizi kuno ku kyalo kuno kutwogerera kuliko omuvubuka avuga wali boda bagenda okuziika ate nga n'omuntu gwe bagenda okuziika yali wa ku kyalo kino bagenda okuziika yadda n'emboozi eyo asobola okubanyumiza emboozi eyo n'abagambye waabwe waliyo yazuukira bagenda nti sebe oli yatuuka n'abasereebu nga buli muntu ayagala okugenda okulaba ku muntu ayazuukidde Misaago yafa n'azuukira ddala yamala ennaku ezi era ku ntaana ye bateekawo ekitooke bagiziika ne bateekamu ekitooke Misaago oyo omusajja yafa watuukidde okufa kwaffe wetumulabidde nga awo tumaze otutandika okugenda nga tumumanyiramu tetukyamutya nnyo Misaago ng'ayogera ananagira era yafa yananagira kuba olulimi lwagana okukolaki lwagana olukudde okutereera obulungi n'endali sirias endali labongo nze ondaba siina ndali ne Misaago bwe twamulabanga nga talina ndali Misaago baganda be bano wammanga njogera sirimba Misaago alina muganda we kati Domi mwami Domi yafa mwami Yonasanti yafa waliwo Manuel waali alina bannyina alina Fiina abaana b'abatabani be Namombo abaana b'abaganda be Namombwe bafiira neno Luweero mu Kabenje bafa abawala basatu bali bagenda mu mikolo kati muganda wabwomu yasigalawo n'abakooza Namata yasigalawo kuba Namombwe yafa ne Nabakooza bafa lumu mu accident Namata yasigalawo Misaago David